akayimba kano kayimbiddwa mu ssomero erya UPE era nga wobalaba we bafaanana ne teacher teyalaze face ya muyizi n'omu naye ng'endowooza ye ya protest vote katukakube tukawulire. President Bobi Wine has been here for us. Hey. Let's put trust in him and vote for him alone. Oh, Bobi, 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 Bobi Wine. Our only hope and only hope we have in him. Oh, Bobi, 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 Bobi Wine. Our only hope and trust, Bobi Wine. Ono abasomesa bakirizibwa okuba mu partisan politics. Tebakirizibwa I think. Balinga basawo. Kado kikoze tutya. Tukusala tutya kuno. Tukusala. Aliwo omuntu akola omusango. No gamba. Ampise kulitalaba. Kuba seriously guno kuba musango eri omusomesa. Na akayimba kanyuma. Uganda Police muve omunonyeze ku nvuuko mu mukwati. Asanze batimbye ebifaananyi bya president n'atandika biyuzayuza ku kipande ku bibadde. Ebifaananyi ebyo badde tolina biyuzayuza. Kyobadde olina okukola ababisi yabitimbye obadde tobyagala. Obadde osooka genda wa LC chairman nakukolera ebbaluwa n'ogenda ku police. Bw'otuuka ku police n'obannyonnyola aba police bakuwa ahead kiki olina okukola. Okwata otya ebifaananyi ya president. Obudde buno tuli mu campaign n'otandika biyuzayuza ebibadde. Bibadde biriwo osula, bibadde biriwo okolera. Kyemuva mwereetera ebizibu ne babasiba ne mugaba basibidde bwereere. Osanze ebifaananyi bya president. Gwe gwani olina lukusa ky'obiyuzayuza ebibadde. Obadde olina okugenda wa chairman no reportinga. Chairman nakwe ebbaluwa n'ogenda ku police. Police neekulaga kiki obadde olina okuzzaako. Kati n'olwekyo bagenda kukwata bakusibe. Ogenda kuvunaanibwa kuba ogwo omusango okoze gwa amaanyi oyuziza ebifaananyi bya president ate nga president ate nga candidate. Mwereetera ebizibu mwefuula abamanyi mwefuula abakabi abamanyi buli kimu. Naye mugenda kifuwa mukiza munda. Nze mbabuulidde mbalabula naye abantu bamu temwagala kuwulira na kutegeera. Ogenda kiwulira. Ebifaananyi bya president byayuziddwa nga woolaba mu katambi. Naye ebifaananyi bya president ebiyuzibwa nga bitimbiddwa ku kipande ekya candidate kansala bamuyisane ono. Nansana municipality ward West Ward Serunkuuma John Bosco ebipande kwe byade ndoza babaddeko banja abenjawulo ebipande byabo. Ebipande by'enyalemu ya President Museveni nga bitimbiddwa ku bipande by'NUP ebinene. Ono okujja okuyuza ebifaananyi bya president kituufu musango. Naye n'okutimba ebipande byo n'obikka ebya munno nagwo musango. Kati ekizibu ekiriwo kiri bwe kiti. Gwe bakwatira mu kituli yaba omubbi. Ndi kati bwe yabitimbye tewali ka video nga abitimba tetumumanyi. Ekyandikoleddwa ngono wagambye agende wa chairman gende okoleki. Kisobola okuba kyekyandibadde kikozesebwa mu mateeka amatuufu bwe kiri. Naye eyatimbye ebifaananyi bya president ku kipande kya munne kyataddemu ssente. President ndowooza mu kalulu kano yakyasinza okutimba ebipande. Okumanya atimbye ebipande. Billboard zonna nze zendaba mu kibuga buli wempita za President Museveni. Ennene nzibu. Wotuukako ku airport. President yekka simanyi oba ani yafana badiru y'okutimbira president
boy alabika asaba za bulamu nati batimbe airport ya Uganda airport ennungi by the way twebaze President Museveni kwekyo before when alina akagenda keweru nakomawo ne bagamba Uganda erina landing site but now we are improving and kituufu airport yekyusi endabikawo otuukira kituufu credits kubona abakikoze ndoza Katumba wamala Minister of Works nachi credits airport erabika bulungi ne mu kulabika obulungi olw'okwagala okulaga impunity nantagambwako nabiki you get something ekirina face value yeggwanga n'okitimbako ebipande bya President Museveni n'otimbako obuposita buno bwa etu nga bungi oli naddugaza ekisenge kyonna like newunya airport authority omuntu eyaleta decision nti tutimbeku because awo ko airport waliwo ku billboards bandikoze ne bu board ne babusimba nga buli movable. How do you go ku kintu kyemutaddemu essente ne kiba kirungi buli omu n'akyagala and you dirty it? Kabusa mwaweleza omuntu mu parliament gw'omubaka omukyala nanga mukuweweetwa emita gy'abasajja n'atakomoko ate n'afuuka omunnanfuusi siganye ndi muwagizi wa President Museveni naye kyali kikyamu nnyo omukyala oyo okuvoola Kyagulanyi teyali vodde Bobby nga ye yamuwa kaadi eyamujja mu nnaku bino bya generation tukoyo abantu abakulu abatatugasa. But on such a season or in such a season or on such a day olina okujogera because yesalawo barwareyo yeyongerayo obeekomaawo kasito ogamba Kyagulanyi oyo yanima kadi biki bannaye kabule ngane nga buli omu atambula akola ki agenda so okuwagira Kyagulanyi si tteeka lya buwaze bati kikkakatako mu script yongo ogiwandiika olina okwogera ku linnya Kyagulanyi mu kalulu kano mu bulungi ne mu bubi kisinziira wa w'oyimiridde kubanga gwe nabbanja ojja lyogerako mu bubi kuba munnaye nojja kuba olyogeddeko wobanga oli independent ng'obadde opposition kikkakatako okulyogerako so my name is Sentamu Churchill James, Guild President, Makerere University. Question at hand is in regards to the youth and manipulation from different political entities. Well, first and foremost, I want to associate myself with the belief that yes, they indeed are a cluster of the youth that are being manipulated by certain political entities or political parties into things that they wouldn't have otherwise engage themselves freely. Well, for me, what I think is it is basically a problem of mindset. We've got to engage ourselves in mindset change for the different youth that are out there. And probably another biggest problem that we have is that many youth are very poor and unemployed. So someone comes with a handful of a few shillings and you think that's the end. So some people are lured into the fact that they engage in electoral violence, but it's entirely because they are being manipulated by people that have things that they don't predominantly have at a particular moment in time. So I think ours is, it's not just a problem that's going to be solved in the next few months, but I think it is a policy issue. We need to create more employment opportunities for the youth. We need to see that we try to increase the number. They see a potential leader or a future leader. True, he has all the abilities and the capacity to be a great leader. It's in him when he's talking, omutunuulira
confidence levels, delivery is good. Any party would wish abere kusaidia. But NUP thinks it is by I'm trying to find an English word etegerekeka. Chireka kiganye muna nyamba ne mukiteka mu comment section. Kimukakatako tebalina anaye gwe wali afizi zange kigambo kibuze ekyenjagala eka kyogere mu Luganda balabanga tebalina na kumukuba mukakuyege kumumatiza kimuli musayi nti yali nakuba we NUP because batata be bonna NUP era bakoze ekimalo okubeeranga you would be proud of them. Ngomuzadde wabeera onagamba nti omwana wange ono tata waba wakabi, you would want to be exactly like him. The kid seems to have another vision. Yes, he has the political ambitions nachi, but maybe not in the style yabakadde. Okutali musango. Nze ndowooza NUP okubeera nga Nyanzi wa Churchill kansoke Churchill balaba kimukakatako tasaanirira kubatawaanya. Mu family zaffe tulimu abantu bangi. Okimanyi mu family emu musobola okubaamu omulokole, omusamize, omusiraamu atafa ku bya ddiini ninga munnamusula mu kasolya kamu. Era mu family eyo mubeeramu abagira omupiira kirabu ez'enjawulo. Era mu family eyo mubeeramu ab'ebyobufuzi nga banjawulo. Simanyi wacha abagizi NUP bo balowooza Nyanzi kyamaani Nyanzi ye mu family tekisobola kubaayo. So buli Churchill wakola decision ze ebibonerezo babisuula wa kyamaani Nyanzi bamugamba opolooto otya abaana babalaba kujoyininga ng'owo omunju agaani. Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zozolaba ku screen yo. Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo tubeerawo kubanga tubawa updates ez'enjawulo okusinziira biki ebitambula mu ggwanga Uganda era ng'olunaku olwaleero weetuli nnyo from my point of view okubeera nga tubawa amawulire n'endowooza yaffe okusinziira ku events ezirollinga oba eziplayinga in the ground. Nana Herbal Mouthwash. Nana Herbal Mouthwash gwe nkuzigirira gwe naye n'obuzibu bw'amannyo galinyenyera obunyakamwa gaguba. Nana Herbal Mouthwash mukozese ajja kuyambako mu mbeera eyo yakasibwa National Drug Authority ate nga asangibwa maduuka supermarkets clinics wonna mu ggwanga n'awali emitala w'amayanja ojja kuba ofuna Nana ono we batunda ebintu by'Abannayuganda. Haji Yasin Kiza musomi wa ddua gwalina ebizibu eby'enjawulo naye mukubireko abe nga asobola okuyamba mu mbeera emu oba endala. Waliwo akatambi tuli mu Christmas season. Christmas season yeno obuyimba ba Christmas tukuze tubuwulira okuva muli bujingo bells we wish you a Merry Christmas and Happy New Year za bongole nendoza kano bayise mu kajingo bells naye nga kali mo protest vote style. And that is not the point. That is not the matter. Zongoro. That is not the point. The point is akayimba kano kayimbiddwa mu ssomero erya UPE era nga wobalaba we bafaanana ne teacher teyalaze face ya muyizi n'omu naye ng'endowooza ye ya protest vote katukakube tukawulire.
President Bobby Wine has been here for us. Hey. Let's put trust in him and vote for him alone. Oh, Bobby, 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 Bobby Wine. Our only hope and only hope we have in him. Oh, Bobby, 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 Bobby Wine. Our only hope and trust, Bobby Wine. Ono abasomesa bakirizibwa okuba mu partisan politics. Tebakirizibwa I think. Balinga basawo. Kado chikoze rutya. Tukusala rutya kuno. Tukusala. Aliwo omuntu akola omusango. No gamba. Ampise kulitalaba. Kuba seriously guno kuba musango eri omusomesa. Na akayimba kanyuma. Kati VAR ano babira seno. Newcastle mpira gwayita netugamba bagenda mukona golo ne baliwa refu na doke emisinde mu center kali ndoza kanewoleko kusikiruzo oyo refu Bobby 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 Wine our only hope and only hope we have in him. Oh, Bobby 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 Wine. Oh, President Bobby Wine has been here for us. Let's put trust in him and vote for him alone. Oh, Bobby, 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 Bobby Wine. Our only hope and only hope we have in him. Oh, Bobby, 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 Bobby Wine. Our only hope and trust, Bobby Wine. Muyinza okwewuunya lwaki olusoose kannyumidde oluzzeeko ennaku n'enkwata maani ntunuulidde abaana kye bayita kiraasi roomu nebaza bazadde bange nti sikisomerangamukko saakisomeramu ekintu ekifaanana bwe kiti era nebaza nnyo mami webale kukola kyokka ate nennumwa nnyo because this can only be a government school nti edda ebintu bye bagamba nti bya government byabanga by'omutindo ogusinga ng'era bye bagamba omuntu nti tasobodde kufuna mu ssomero lya government n'agenda mu private kitegeeza tasaza bulungi but I don't know when it turned nti kati ate okubeera ng'osomera mu government kitegeeza tosaza bulungi oba muzaddewo teyeesobola otunuulira abaana bano oba bbulooka bazimbisa busa na gundi n'otunuulira desike eno ye desike kwotwala omwana wo n'agamba daddy I'm not going to study from here naye nga eyo ye reward government gyewadde omuzadde nti mwenna musome kayimba kanyumye naye embeera y'abayizi abamu bali mu sapatu abamu tebalina uniform the whole floor is messed up it's full of potholes all the cement was worn away the desks are in a sorry state the blackboard is no longer even black it is a grey I don't think does it have a door kale akayimba ko katunyumidde but embeera y'abakayimbye era toyinza nakuvunaana musomesa nti yayisaze wayimba akakayimba because gwe mugenda kujja mu bragging abaana bonna basome tukoze amasomero tukoze amalwaliro no minister or MP or any civil servant ali ngojeko bano ba teacher
ali ku level eri mu ministries mu chi abatekera eggwanga abagamba batekedde bannansi can take even their grandson in such a school. No one of them. But they will tell you abaana mubatwale basome. Omwana oyo asome ki? Omanyi okusoma kati kwakyuka. Okusoma tekukyali kwa who discovered Lake Victoria. Who discovered the source of the Nile. That crap of education is way outdated. Okusoma is now experience. You experience the learning. The laptop eno ogitwala n'ogiteera omwana mu kibiina nga tagitya. You have seen abazadde omwana akwata iPhone ya muzadde we nga tagitya tagenda najjaasa va kubirifi bye twasoma nga olukwata omwana akutta simu byaggwaawo ne kati oyigiriza omwana ono n'essimu obusimu ogikwata akayimba kana akayimba kati woteekawo laptop baleeta ne chairman w'ekyalo n'atunulako n'agamba kino kiki enzo kugamba kino ekyuma kiva mu bwengula. That is how far ka video kano gye kantadde. But anyway, teacher wadde wakoze musango, thanks for the vibe. Ndowooza kasobodde n'otuteeka mu Christmas mood. Ku mulundi guno abantu bayiyiza obuyimba bwa Bobi Wine bungi. Mukunja yasooka mu lumba waliwo awo King Fa naye n'aleeta Basaha, everyone azze afuna akayimba. So n'abasomesa nabo bafunye akaabwe vote Bobi Wine. Our only hope and obachi naye nga konna kavudde mu Jingle Bells mu Christmas mood. The teacher was creative tugenda mu Christmas. Ndowooza mbazungu batandika dda okucelebratinga Christmas kuba fe wano mu Uganda tugamba nnaku 2 oba mwezi ogwo wiiki n'abazungu bacelebratinga Christmas season okitegeera. Anyway, mukweyongerayo mawulire amalala okimanyi nti kati okwogera erinnya Bobby nomination ziwedde naye kikulu nnyo bw'oba osaba akalulu olina okugamba abantu nti Bobby tomulinaako buzibu ne waba akumye kaadi Joyce Baagala mubakubire wano. Joyce Baagala yagambye atya Kyagulanyi Sentamu Robert naye muzukulu wani n'olwekyo ekyokukola ku bwa president mukola ki kubanga mungambye abali wano mwenda abasinga muli ba NUP ono yafuna kaadi ya naye bw'obeera wano nga toli wa NUP bw'obanga oli wano ng'oli wa NRM nga tonajjikira on another day nga sikunoonya kalulu Joyce Baagala sisuubira nti yandyogedde statement eno because we bali bamwetagira ojjogera teyajogera. But on such a season or in such a season or on such a day olina okujogera because yesalawo barwaleyo yeyongerayo oba ekomaawo kasita ogamba kyakula kyoyo yanima kadi biki bannaye kabule ngane nga buli omu atambula akola ki agenda. So okuwagira Kyagulanyi si tteeka lya buwaze bati kikkakatako mu script yongo ogiwandiika olina okwogera ku linnya Kyagulanyi mu kalulu kano mu bulungi ne mu bubi kisinziira wa w'oyimiridde. Kubanga gwe Nabbanja ojja lyogerako mu bubi kuba munnaye nojja kuba olyogeddeko. Wobanga oli independent ng'obadde opposition kikkakatako okulyogerako. So oyo Joyce Baagala waki nkyogedde ekyo ekintu waliwo omukyalo ono Nameere mwaweereza omuntu mu parliament gwamubaka omukyala nenda mukuweweeza emifo gy'abasajja awo agamba Kakande oli oyo Masaka bulijjo neewuuza omubaka eyaweweeta ensisa wano ensingo sinkoona ensi kyanga asunako obundu buno obuteeka mu bundu nitugamba omubaka ayagala kuba atulira mu parliament storage bulijjo simanyi nti ono oyo mukyala yakikola. naye kyali kikyamu nnyo omukyala oyo okuvoola Kyagulanyi
tayali vodde Bobby naye yamuwa kadi eyamujja mu nnaku ono ayogera bino weni are mu bulungi nnyo era ali mu yero naye owulidde kyali kikyamu nnyo okuvoola Bobby ng'ate yakuwa kadi endulu neyoyongera kulaale ono Justin Namere abatamumanyi kambaweko profile Justin Namere she's bamuyita queen of the streets, president of Africa, master of the Tai Chi, beat of the beaters, rapid response unit of what is he? Disciplinary commission of East Africa and the world over, conqueror of the Mouth Empire. Namere Jew, queen of the Jew. Namere beater of the beaties. No, namere ya discipline ngana wa. Kati yoyo namere. Mkazi mulwanyi wa ntalo. Yasirwana kuvanda namere tebamunyigira mutoke. Akola kyebayite entalo and she's very good at it. Naye naye akugambye tawagira NUP awagira President Museveni naye kibi nnyo okunyiiza Kyagulanyi okikola otya ninyamba bino bya generation tukoyo abantu abakulu abatatugasa mufunye omukyalo omuvubuka envuumuula emmandufu Namere alika weni yupi na ye si wamugori weyi waweereza omuntu mu parliament gwamu bako omukyala nata kukuweweetwa ebifo by'abasajja nata kwemoko ate naafuuka omunnanfuusi manyiza Kyagulanyi ndi muwagizi wa President Museveni naye kyali kikyamu nnyo omukyala oyo okuvoola Kyagulanyi tayali vodde Bobby naye yamuwa kadi eyamujja mu nnaku akakodyo kano abalonzi ndo Kyagulanyi balina okukabuuka yabagamba wolaba mbeera kola ki si buli ayogera erinnya lyange nti abawange naye nze nkugambye mu bintu bino ebituuse otayogera ku linnya Kyagulanyi tebiba birungi kandi abaani omulala awo ayogedde abadde atya alaziibwa omusajja alaziibwa abadde Magoola simu download nze abuze Magoola naye yeesimbawo bagiyita ki Busiro East Constituency naye agamba kimu nti ku Bobby kwatakola ki kwatava ku Bobby kwatava era yayogera naye kwegamba erinnya Bobby Wine lyakukolera nnyo mu kaseera kano bw'obanga osobola okulyogera ng'oli munnabyabufuzi tugamba Bobby Wine jju anyway Magoola ambuzi naye akatukagambye mbosika generation nino yaffe kyagamba mukulembeze generation kya myaka nemwe ni ale mwali abato sibu abato tebali ku opposition kokka tolemeza nnyo but anyway mbadde njagala kusigira kifaananyi kinene kisinga nti akakana akamagoola era tubadde twogerezaganya ebbanga lino lyonna era abakulembeze abasinga nga ne pulezidenti wange mwali nagamba Magoola genda weewandiise njagala kukakasa abantu ba Buso East Constituency nti nze ndi wankyukakyuka ekibiina kyange kya National Unity Platform era pulezidenti wange yekyabonga ono omukulu Magoola naye avuganye ne wali Sseggona ewali ne Walukagga naye akugamba ze independent omusajja oyo w'amaanyi naye ova omukisa gwatalina kuba aludde ebiseera bingi ng'abeera nnyo owokubiri naye era nkyakulaga nti erinnya Bobby likola tuba tukyali aho kisinziira ku mutala kw'oyimiridde ng'endiga erinnya Nnyumba si bagambe endiga eri Kasolya yeewuuba
oba abayaye bagamba nti akuloze ali ku mapeera akulingiza banayo omwana Kyakihiru kyatakola Ennyanzi mu byobufuzi bya Uganda bino Kyakihiru ne taatawe simanyi waki ebibonerezo bya Kyakihiru oba abantu balowooza ti Kyakihiru kimukakatako okuba oweNUP simanyi waki tiwe ekyo ekiri. I will stand a chance to be corrected. I don't know why people think Churchill being a son to Fred Nyanzi, who was the chief mobilizer for NUP, should automatically belong to NUP. Churchill ono yesimbyewo ku bwa president no MP, I think it's MP, youth MP, youth MP, MP avuka mu Central, yes, Central region. NUP atekawo waayo. Churchill ono guild president. Tujja okumanya Churchill nga awangudde wa NUP oba ali affiliated ku NUP mu bwa guild president bwe Makerere. Tutegeera nti Churchill mutabani wani wa Nyanzi, twali tetumumanyi. Ngera obiwulira omwana akoze atya awangudde omuntu waffe ate no mwana oba yagendako mu kamyufu kwolwo ne bigaana najja independent nete waba na kamyufu ndoza wali wenewe. Olwaleero NUP ngefunye omuntu waayo okujja ku bwa youth MP Central Region. Waliwo tebayita special interest groups in parliament ngawa MP w'abakozi, MP w'abakadde, those tebaba na constituency eryawe eryemu disability webityo. So ne Churchill azise ku bwa youth Central agenda vuganya of course n'abenyare mu nebibina ebirala ne NUP yennyini, but NUP tebasanyuse ku kyakoze nga bagamba chairman Nyanzi takoze kimala. Soko kwate moge NUP bagamba chairman Nyanzi nga mobilizer obe yali teyakola kimala kuyingiza mutabani wono mu NUP. Lwaki olowooza bamukayanira? They see a potential leader or a future leader. True, he has all the abilities and the capacity to be a great leader. It's in him when he's talking, confidence levels, delivery, he's good. Any party would wish abere kusaidia. But NUP thinks it is by I'm trying to find an English word etegerekeka. Kireka kiganye muna nyabane mukiteka mu comment section. Kimukakatako tebalina banaye gwe wali afizi zange ekigambo kibuze ekyenjagala eka kyogere mu Luganda. Balabanga tebalina na kumukuba mukakuyege kumumatiza kimuli musaayi nti yali nakuba we NUP because batata be bonna NUP era bakoze ekimala okubeera nga you would be proud of them. Ng'omuzadde wabeera onagamba nti omwana wange ono tata waba wakabi, you would want to be exactly like him. The kid seems to have another vision. Yes, he has the political ambitions nachi, but maybe not in the style y'abakadde be. Okutali musango. Nze ndowooza NUP okubeera nga Nyanzi wa Churchill kansoke Churchill balaba kimukakatako tasaanirira kubatawaanya. Mu family zaffe tulimu abantu bangi. Okimanyi mu family emu musobola okubaamu omulokole, omusamize, omusiraamu atafa ku bya ddiini ninga munnamusula mu kasolya kamu. Era mu family eyo mubeeramu abagira omupiira kirabu ez'enjawulo. Era mu family eyo mubeeramu ab'ebyobufuzi nga banjawulo. Simanyi waki abagizi b'NUP bo balowooza Nyanzi chairman Nyanzi ye mu family tekisobola kubaayo. So buli Churchill wakola decision ze ebibonerezo babisuula wa chairman Nyanzi bamugamba opolooto otya abaana babalaba ku joininga ng'owo omunju agaanye. Katonda ono
simanyi mu family mberamu obuntuntu kize mu time yemu nga ne Solomon Kampala yakoogera ku bintu bya politics. Solomon Kampala sinks in line with the dad Bobi Wine atambulira mu lunyiriro olwennyini era Bobi Wine must be proud of Solomon. I don't know if Chairman Nyanzi is also proud of Sentamu, but I think he's proud as a dad. Mwana wo afuse guild president wadde Chairman Nyanzi ono naye ali munya katengo kanji ali mu bugubugu mungi. Solomon gundi ono Kyakiru yatulako ne Museveni. Chairman Nyanzi yajja gamba wetonde nga ebibali bakamuchunyamu nga ali mu America wetonde era tugenda kutuuza family yo kati yatulaga obukambwe bungi nnyo kati agenda tugamba ki. I think if he came out nagamba bannaye omwana aba mwana nga gowozaala ng'oli wase noonozaala wagira mani yo bali Liverpool naye yagenda najja n'abo explanation ngiraga akoze kibi nnyo yetondere bakadde be baganda be buli omu yavaayo n'amublaminga mu kifaananyi ekyo. Mwana nga ffe twali tugamba yali akola official duties ze nga guild president osinkana President Museveni. Yali talina ngeri gy'asobola kukyewala ekyo ekifaananyi oba ne meeting eyo because eri government institution university ya government president wajja kiringa okugamba nti okola ministry ya government naye twagala sisinkana mu kulembeze wakuyita obriefing ku nsonga z'okola. So I think there Chairman Nyanzi we are layingire jinjefu eribeera nti nno omwana ono amuteeka ku ntandaalo ya Nuupu buli kyakola kale nno omwana naye akulaga ali so defiant okitegeera kati azze yeesimbyewo ku kyabwa MP. Ekifo kino kibadde kiwangulwa nnyo aba NRM simanyi we bakironda just story njiguddeka. I think musobola okunyinyonyolamu comment section eno tube bamukwano waliwo abazalawa waliwo abareasoninga waliwo n'abavuma but from my point of view njagala nnyo tube bamukwano tugikozese comment section yo n'oba onvuma n'oba olina kyompabula gikozese nnyo. I don't see anything wrong Churchill to come independent waba teyetaba mu kamyufu KNUP waba yetaba mu kamyufu KNUP okujja kubwa MP Central Region Youth naagwa ne bamusinga najja independent that is defiant abo basobola omuyisaamu eggaali. Waba teyajja kwetaba mu kamyufu najja bibye independent I don't see any problem there just mwemuwagire owammwe awangule okitegeera ene kankubire Churchill. Ms. Sentamu, Churchill James, Guild President, Makerere University. Question at hand is in regards to the youth and manipulation from different political entities. Well, first and foremost, I want to associate myself with the belief that yes, they indeed are a cluster of the youth that are being manipulated by certain political entities or political parties into things that they wouldn't have otherwise engage themselves freely. Well, for me, what I think is it is basically a problem of mindset. We've got to engage ourselves in mindset change for the different youth that are out there. And probably another biggest problem that we have is that many youth are very poor and unemployed. So someone comes with a handful of a few shillings and you think that's the end. So some people are lured into the fact that they engage in electoral violence, but it's entirely because they are being manipulated by people that have things that they don't predominantly have at a particular moment in time. So I think it's not just a problem that's going to be solved in the next few months, but I think it is a policy issue. We need to create more employment opportunities for the youth. We need to see that we try to increase the number of people that live above the poverty line, most especially the youth. We constitute about 78% of the population, I beg your pardon, and I strongly believe it is only important that these people are filled with what to do, jobs. I think that way we are trying to cut down things that come during the electoral process, like violence from a few people. Of course, you can't say it is entirely the youth as well, but they could be perpetrators at some point. So I think we need to prevent it before we try to cure it. Yeah. Okay.
ye nga Sentamu azze to seek out for the youth, expanding the employment opportunities, control or tame the manipulation. They all sound good. Electoral violence. Who does the electoral violence? How do you define electoral violence? Gwali mu comment section. Osobola okumpaako. Waliwo omusajja ono omukulu ono anyumira nnyo. Fully disturbed by the prevailing injustice in our country, which is attributed to the current regime. My family has stood firm against oppression in this country, and I honor their courage. The pictures in circulation should not be interpreted as a mode of betrayal to some people. Bannayuganda, bwe tuba twagala okukozesa amazima n'obwenkanya mu kutereeza eggwanga lyaffe, mu kutereeza ebyasoba, true patriotism, bwe tuba twagala okukozesa okupimaapima okutuufu n'akasengejja akeerufu nga tetwagala kwetabula na kwezuulamize abaana, tetubakozesa nga political mileage, tetubakozesa nga competence yardstick, tetubakozesa nga yardstick mu kupimaapima ani mutuufu ani mukyamu. Bano abaana b'ennaku zino bayize okwesalirawo, abaana basomye, abaana bali outspoken. Ekituufu omwana nga Churchill akyezuula. Okay, ako kakadde badde manyi nfunye akapya, but that is it. Churchill siraba nsobi gyakoze. Ensobi yokka gyayinza okuba nga akoze nga ze independent senga baŋŋamba yajjako mu kamyufu ka NUP, of which simanyi oba yajjamu awo nandi mu fault nze nti atoze wano ate bakumye card ate oyiseewo nakiwagi biki maybe. As it stands now, I'm not yet sure. Naye Churchill wali, but Nyanzi afunye backfire. Ekifo kino ekya Nyanzi kirimu omusajja gwe bayita Dr. Roy. Dr. Roy ono teyafunye kadi ye NUP, ne luli yagifuna ku Bashir. But something tells me Dr. Roy might not be easy nut to crack. Obitegedde byenjogedde, tobitegedde oliwo eri kawaala. Tukolera abantu. Dr. Roy might not be a easy nut to crack. So, he's out for a fight politically, and I think ekifo ekyo chairman Nyanzi. And chairman Nyanzi, oba he lacks favor, oba he has something ekiba kimutawanya ulikadde like ndaba omuntu omanyi bagamba omuntu w'olutwe like ulabanga buli kintu bambi musajja wattu weyadumirako ka parade kafuuka ekizibu like nalirowooza omusajja ataddewo parade bulijjo abaana abo bakoma bagende Masaka ne basiba eggaali yaabwe buli omu n'agamba abaana banyumye kyabani Nyanzi weyakolako parade waati ate lwali tuzeemu giraba bamukwata bamutadde ku TV avudde omusajja atuna ebiwundu yennyonnyoleko agamba bansaba amanya nenga waayo naye byongero byonoona omusajja wattu bamutadde ku kakiiko bakakola ki bali baze bagambye nti abasaba ssente like Chairman Nyanzi mweni UP mwali naye ali ku kyokya olumu omusaasira nogaya omusajja ono just talina favor, just bamuwalana like erinnya lya Chairman Nyanzi eva libaako ekizibu oba lwaki luli nagenda wulira phone call oba oli yali amugamba munzijeemuko nze nsisibirimu like ne bamurecording essimu like waliwo ebintu ebimu ng'ebizibu mutuukirako nnyo buli zibu ekijja nga kyaba buvuzi ku Chairman Nyanzi kwekyekona we baba omwana kyakoze Chairman Nyanzi kiyeke nyini wakola speech yo yakoze speech abaana bagamba luno oluzungu lunateesa
nga like akatamike bakutte ngato mukyala yeralikirira nnyo bali ayogera obanga lina one nga she was very scared like omukyala bamukutte kamera ngera naye alinga atali sure alimo yabadde mukutya kungi kekano ndowooza. As Fred Sentamu, I am happy and I thank God that I'm now duly nominated as a candidate for MPship Kawempe South. I passed through primary as well and I became the flag bearer. I want to become Member of Parliament Kawempe South after doing enough research about this constituency. It is a constituency which is composed of several classes, but it is affected by aspects, by social, political, and economical aspects. The delivery might be questionable, but everyone has a way they speak. That's how he speaks even in Luganda. Ayogera ampola. Ne abana batandise mukuba biki ruzungu biki. Bana musajja mumulekere ddala. Waliwo omwana eyafudde. Omwana ono yafudde naye. No, ngatandoka ku mwana. Waliwo akatambika. Uganda Police muve omunonyeze ku nvuuko mu mukwate. Asanze batimbye ebifaananyi bya president n'atandika biyuzaayuza ku kipande ku bibadde. Ebifaananyi ebyo badde tolina biyuzaayuza. Kyobadde olina okukola ababisi yabitimbye obadde tobyagala. Obadde osooka genda wa LC chairman nakukolera ebbaluwa n'ogenda ku police. Bw'otuuka ku police n'obannyonnyola aba police bakuwa go ahead kiki olina okukola. Okwata otya ebifaananyi ya president. Obudde buno tuli mu campaign n'otandika biyuzaayuza ebibadde. Bibadde biriwo osula, bibadde biriwo okolera. Kyemuva mwereetera ebizibu ne babasiba ne mugaba basibidde bwereere. Osanze ebifaananyi bya president gwe gwanyo olina lukusa ky'obiyuzaayuza ebibadde. Obadde olina okugenda wa chairman n'olipotinga. Chairman nakwa ebbaluwa n'ogenda ku police n'ekulaga kiki obadde olina okuzzaako. Kati n'olwekyo bagenda kukwata bakusibe, ogenda kuvunaanibwa kuba ogwo omusango okoze gw'amaanyi oyuzizza ebifaananyi bya president ate nga candidate. Mwereetera ebizibu, mwefuula abamanyi, mwefuula abakabi abamanyi buli kimu. Naye mugenda kifuwa mukiza munda. Nze mbabuulidde ebifaananyi bya president byayuziddwa nga woolaba mu katambi. Naye ebifaananyi bya president ebiyuzibwa nga bitimbiddwa ku kipande ekya candidate kansala bamuyisaani ono Nansana Municipality Ward West Ward Serunkuuma John Bosco ebipande kwe byade ndoza babaddeko banja abenjawulo ebipande byabo. Ebipande by'ennyalemu ya President Museveni nga bitimbiddwa ku bipande by'NUP ebinene. Ono okujja okuyuza ebifaananyi bya president kituufu musango. Naye n'okutimba ebipande byo n'obikka ebya munno nagwo musango. Kati ekizibu ekiriwo kiri bwe kiti. Gwe bakwatira mu kituli yaba omubbi. Ndi kati bwe yabitimbye tewali ka video nga abitimba tetumumanyi. Ekyandikoleddwa ngono wagambye agende wa chairman genda okoleki. Kisobola okuba kyekyandibadde kikozesebwa mu mateeka amatuufu bwe kiri. Naye eyatimbye ebifaananyi bya president ku kipande kya munne kyataddemu ssente. President ndowooza mu kalulu kano yakyasinza okutimba ebipande. Okumanya atimbye ebipande. Billboard zonna nze zendaba mu kibuga buli wempita za President Museveni. Ennene nzibu. Wootuukako ku airport. President yekka simanyi oba ani yafana badiru y'okutimbira president. Boy alabika asaba za bulamu. Nanti batimbe airport ya Uganda. Airport ennungi. By the way twebaze President Museveni kwekyo. Before when alina akagenda keweru nakomawo ne bagamba Uganda erina landing site. But now we are improving and kituufu airport yekyusi endabika otuukira kituufu credits
kubona abakikoze ndoza Katumba wamala Ministry of Works nachi credits airport erabika bulungi ne mu kulabika obulungi olw'okwagala okulaga impunity nantagambwako nabiki you get something ekirina face value yeggwanga n'okitimbako ebipande bya President Museveni n'otimbako obuposta buno bwa etu nga bungi oli naddugaza ekisenge kyonna like newunya airport authority eyalaba omusiru oba omuntu eyaleta decision nti tutimbeku because awo ku airport waliwo ku billboards bandikoze ne bu board ne babusimba nga buli movable. How do you go ku kintu kye mutaddemu esente ne kiba kirungi buli omu n'akyagala and you darten it by putting a poster? A poster gy'omala n'okwetegereza n'oteekako bu poster kamu bibiri busatu bannaye like omuntu eyaleeta idea ne yakola ogwo omulimu. You question their intelligence and reasoning. Oyo basooke bamukwate okono na property yeggwanga because I'm sure okubitimbako byangu kyokka okubijjako kizibu nnyo nti baba tebaagala na kubijjako ate enkuba yebijjako ate nebirekako ebipaapi. It's the same yenalabye wali tubadde tuyita wakakanda awo ku chachi Mulago batadde bu half brick mu pavement y'oluguudo obukutte flower pot sezo nga bunyirira omusiru n'aleeta ebipande wabadde bya mukazi kyoyo n'atimba ku KCCA sinze empisa amateeka but I would suggest ebipande ebyo bitimbiddwa ku bintu bya KCCA mukwate emmotoka z'aba abantu zonna because mugenda funa mwana ya bitimbye but mukwate emmotoka zaabwe zonna eza mobilization eziriko ebipande byabwe muzipoundinga muziteeke ku KCCA mubagambe tetuziwambye wabula twagala buli alina ekipande ku property ya KCCA gyokime emmotoka zo zitwala okitegeera. I think that is the only way tuyinza okukirininga ekibuga ekikoleddwawo nga kirungi bannaye tukireke nga kirungi but kale kuddayo ku musango guno mpe ndowoozayo kati ani alina obuvunaanibwa wano sigamba omukulembeze si Museveni eyatimbye ebipande. Museveni si yatimbye ebipande bye balopa ali ku posta gwe baawa enansana tenda y'okutimba ebifaananyi bya president because abamanyikiddwa president bamwebuuzeko bamubuuze president era atamanyi saba president ebeera NRM secretariat bakwende eyo bagambe ani gwe mwawa omulimu gw'okutimba enansana yatimbye ebipande ku bipande bya banne then nono naye bamugambe wayuzizza ebipande naye ate si kuyuza kuba engeri yokka ey'okubijja ku posta yo yabadde yakubiyuza whether ogenze ku poliisi whether ogenze wa it would still be nti biyuzeeko tugende mu maaso. Pendowoozayo ku kantu ako waliwo eggulire erya mwana muwala yafudde alina taata mulala. Mwala Angela Namirembe abadde asoma amateeka ku Uganda Christian University Mukono era abadde omulwanizi w'eddembe Kayingo ng'oni yafiidde mu kabenje eggulo mu Kampala zitabudde abooluganda kitaawe Robert Mutebi bw'akizodde ng'omwana ono si yamuzaala era kitaawe omutuufu ali mitala w'amayanja. Kino kiddiridde abooluganda bano okuwambibwako omulambo abamu ku bannabyabufuzi abagundiivu mu ggwanga be balumiriza nti birekobanye ne nnyina w'omwana ono Agnes Nakandi ng'amaze mu bufumbi bwa Mutebi emyaka 29 nga batuuze Mutungo zone 4 mugombola enakawa mu Kampala. Mutebi atotodde engeri gyeyisiddwa mu bannabyabufuzi bano kugwanika emulago bwe yabadde agenza okunona omulambo n'abooluganda lwe era nga bamusendedde ebbali. Namboozi yalese emmotoka ya Fino n'ejja n'erigenda n'etereka ki n'etereka omwana kati nga nze nange kennyini wendi simanyi mwana wange wawaali naye nga Namboozi Honorable Namboozi ng'akiyimiddemu nnyo ayita omwana wange nti abadde amuyita ssenga ne mwami Kiwanuka yali mu Amerika okutuuka okwesiba ku mwana wange nze ndowooza nnoonya bwenkanya.
Mutebi agamba nti Namirembe abadde aweza emyaka 27 era akuze naye nga muwala we asooka era nga ye ne mukyala we Nakandi balina abaana 3 era nga zaalabirira omugenzi okuva nga bakamuzaala era n'amusomesa okutuuka lwatuuse mu yunivasite. Ndowooza kalabe ku jjonna gye nkajje nkeekuliza ninga mbadde mulinamu essuubi kuba era bino nabyo mbikoze bino mbadde mbikoleredde bo kubanga bwe nkugamba nti emirimu gye nkola tegyantwala mu ssomero niye ate nimba nga nsobodde okutusomesaamu abaana. Ayongeddeko nti yatuuse n'okutwala ebiranga ebibika muwala we ku rediyemu nga kyamubuuseeko ku Kamutema nga bwe waliwo abaleesedde ebirango by'ebimu ebibika omugenzi ku lw'abazadde be era nga wano yatandikidde okwekengera ku byabadde bigenda mu maaso. Niye era twatuseera ne ku ssaawa etuuka okugamba nti katutwale ebirango ku CBS twasinganye nga waliwo abatusoseeyo ne batugamba nti bano tebasobola kukontanya ebirango ebyo tebasobola kuleeta birango ng'ate bantu babiri nga banjawulo ekyo kibadde kisoboka n'olwekyo ne batugamba nti mubizzeeyo paka obanga mulina ngeri gye mutuuseeko mu nzikiriziganya. Mutebi ayongeddeko nti oluvannyuma lw'okusoberwa baatuuzizza nnyina w'omwana ono ng'ab'ekika ne bamubuuza ekituufu ky'amanyi ku nsonga z'omwana wabula maama yaganya okubabuulira ekituufu era wano maama yasazeewo okugenda n'ekiwayi ekiteekateeka okuziika ejjalamba Mawokota ate nga Mutebi n'abooluganda lwe babadde bategese okuziika omuwala ono ekakola Lwamata mu disitulikiti y'Ekibuga ku Lwokutaano. Anyway, story yiyo abakazi omukazi amaze mu bufumbo emyaka 29 omwana wa myaka 27 kitegeeza omusajja ono abadde amanyono ye first born we kyokka ate omwana waaki bamuyita Namirembe. Nze bwe mpulira ebinnya bino bye sitegeerako kika nti Namirembe nti kiri mutu amannya ago ag'engero ge baatuumanga mu Baganda kubwe gatyo. Oli omuntu mbuye Sande, Mande, Wednesday ebyo omanyiranga ti birungi si birungi. Ndi erinnya eryange lya Lugero ndi kirya jjo wendi gotuma otudde Jemusi olina okutuuma erinnya nga tuli yegwani kuba oluguudo nti kubo nti baba bamuzaalira ku luguudo ebyo olutalo bamuzaalira mu lutalo toba kasitowulira banaye mutuuma amannya agategerekeka nti Sekanjakko Sali Mugerwa ogirege Akafeero tomanyi oyo Wankima okitegeera naye otandika amannya Namirembe PC ani naye musajja wattu amaze mu bufumbo emyaka 29 ne mukyalawo nga ne first born wo kati bamututte ne bali abalala bakebeze bagambe baana bange kambakebeze lwaki njogera bwentyo kisibu nnyo omuntu okukayanira omulambo omuntu walukira okukayanira omulambo aba 100% sure nti omwana wuwe kuba sega abadde akayanira mulamu nti waliyo embaga wandigambye nti ayagala byabugagga bye bagenda oleeta mu birabo bikimikolo nawo naasaba mulambo ekitegeeza bulijjo noono muwala we amanyi taata we omutuufu nga baasirikane bamawe si bwe kiri abamanyi omwana emyaka 27 aba ategedde ate abadde shapu nga asoma mateeka oyo mwana abeera ne brain eriko waggulu mama ayinza okwayamugamba mwana wange myaka egyo 27 batulanisa okulowooza kukola emikolo nze n'okweza wange gywadde kisibiza emikolo ng'ebyokwanyola na biki ebyo nga batya okutwala ebintu ewalala ewatali wataata akuzizza. So omusajja agambye maama wagenda tadda ayitira awo naye n'abaana abaana abasigadde kwa kino kiba kitegeeza omwana wa myaka 27 kitegeeza omukyala yayenda nga muli mu bufumbo mukibanga ddala bwe kityo bwe kiri naye ate temukayanira mwana kubanga teriyo reward mu mufu singa ddala omwana tabadde weeyo kyekyandibakanyiza omufu gavumenti egenda kuwaaba sente nti nno eyafiiriddwa omuntu wetugenda muwayo biliyoni taata waba ali mitala w'amayanja naye n'agamba omusaayi gwange baguziike eno
kiba kitegeeza babikola dda muzeeyi wawona buwonyi era muzeeyi ate kati kakozudde oyo omukyala mutuufu mugobe ojja kulya obutwofe nga tonazuula bingi nkuwagira family yagambye omukyala mugobe naye mugobe abakyala tebamanyi kutya tebamanyi kuswala omukyala bwaswala aba ayagala kujja mu bulamu bwansi simanyi lwaki so omukyala agende kubanga kati kozudde oyo omu era naye akimanyi waliyo ffe ba social media heroes lugenda kugamba abaana batwala obakebere olaba wakutega akatwa n'ofiirawo nga tonna batuusa kuba kati famire yonna egamba n'abasigadde bakebere olaba wogenda ogwawo enkyuko ng'omukazi naye n'ekirala abakazi abamu balina ekizibu kimu afumbirwa omusajja nga tazaala bwafumbirwa omusajja atazaala obufumbo tayagala buvaamu ate ayagala okuzaala omanya amagezi ge beewa waegezezaako ebbali katono tomanya mwami gundi alayika yalina ekizibu ne mwami gundi naye kuuma na myaka 27 embaga 29 mukazi ayinza oba yalinde omanye oba akamala emikolo myaka 2 nga tonnakuba muntu penalty emyaka 2 omukazi ng'omaze omukolo aba yatandise dda okulinnyako kwawe aba yatandise dda bamugamba amaze omwaka mulamba tazaala amaze ogwokubiri nago oba yaleeta omukazi mugumba kati omukazi wakasukirako ggulu kwawe laba owaawe n'ateeba tajja kugamba nti munnaaye tozaala kati n'atandika okubeera nga entegeka ye ey'ezzadde akubala ebisoboozo olya buli kimu okola naye buli watuuka nga ayagala ofuna olubuto ng'agendako kwawe ngadda oli musajja atwali emitala w'amayanja ayinza okuba amubaza buli lwadda n'asigayo kasigo kamu naddayo abaana babe nga bafaanagana abaana bano bafaanagana bannaye bannaye abasajja tulireddako biseesa naye bituufu nze waliwo omukazi eyaŋŋamba nero we bakukola omukolo bannaye puresha gy'obeerako mwasonza abantu puresha gy'obeerako eyo oba olina okuzaala mwaka obugwo era oba tozadde otyo gamba omusajja nti munnaaye kyofolaba mugoberera akakodyo kange you first produce before anything otwala kyotegedde bw'oŋŋamba nti oli lubuto ŋŋamba zaala omala kuzaala ne mmanya tukole omukolo kati abawala bayomba ani gwosooka okugezesaamu egaali nze okusinzira byempulidde oba tonnazaala anything can happen tonoona ssente kukola mikolo biki banaye musooke muzaale kano this is man to man omukazi sooka omufunyisa olubuto ate nalwo terumala asooka azaale olyoka okola omukolo bannaddiini munaatuyamba tunaabasangayo kubanga kati ne wano tunaakola tutya mono n'abaana certain things I chose to stay traditional bampite Aleman sikifuddeeko am Aleman when it comes to love. When it comes to love, I'm Aleman. I treat some things really personal and in the African way. Ngenda sanga abasajja bali mu TikTok bekomba n'abakazi. That is the love of today. Mu filter. You can never find is an error in filters. Kwenyeganyiga ebyo biki. I'm a very traditional man when it comes to that. Katwa gamba boba kambo naye nze bino ziba mfu kamera zafa fadda zonna nezigwa Shaban kati Shabani wetumuleta mwene mbera iza kwogera atya kuona omwana w'enjovu omukyala yaganya okuba ku kyayogera abagambe ayogera ensonga munaye n'abaana abo abalala boolaba baganda booli era sigo bazaala natyo okugamba nti injini tekola ki tekola abakyala batya kati ye ne bamunyiizayo ka solution nti munaye
oyagala mwana gezaako ewa gundi akuba mukaawe kasitodde eka n'ofumba emmere bawajja kuba musanyufu mube n'amaka amasanyufu bati bino sitaani mwateekwekera kati kyoba ekyaleese akabenje baba akabenje kazze katutta obulamu kaleese divorce kaleese ebizibu byonna kali nekyewuunyisa oyinza oli okubeera awo nagamba wekayanira mufu agenda mukozesa ki bannaye ekintu kye bayita attachment kintu kinene nnyo it is not priced kitegeera kale we are out